buli luki emivuyo mu kibiina ki Democratic Party gyeyongera era obutuukidde olwaleero ng'ekibiina ekyali eky'amaanyi okuviira ddala mu myaka gy'ensanvu era kyekimu ku binnansangwa kisase olw'entalo ezikijjuddemu nga ziviira ddala ku bukulembeze obuliko bannakibiina bwe balumiriza okusuula ekibiina kyabwe era ababaka bangi bakyabulidde. Okuviira ddala mu mwaka gwa 2010 okugugulana kweyongera mu DP oluvannyuma lw'okulondebwa kwa Nobert Mao ng'omukulembeze wa DP era banna-DP bangi batandikirawo okugugulana ne Nobert Mao okutuusa mu kalulu akawedde ababaka abasinga bwe baayabulira ekibiina kino ne beegatta ku bibiina ebirala. Abamu ku bakulembeze ab'enkiza abaabulidde DP ku bukulembeze bwa Nobert Mao kuliko Betty Nambooze nga kati wa National Unity Platform, Mathias Mpuuga nga kati wa DF, Muwanga Kivumbi nga naye yadda mu National Unity Platform, Medard Lubega Sseggona nga kati naye wa National Unity Platform, Kasibanti Moses nga kati wa DF, Elias Lukwago nga kati wa PFF, Lutamaguzi Ssemakole yadda mu National Unity Platform nga naye akasembeyo okwabulira DP Lulumi Bayege yegasse ku PFF kosa n'abakulembeze abalala. Ebiriwo ennaku zino bikabya maziga era tetuli basanyufu n'akamu. Omu ku banna-DP Kakongoliro Muzeeyi Henry Siwanyana ng'ono yeegatta ku Democratic Party mu mwaka gwa 1954 agamba embeera DP gy'eri mu kaseera kano ekwasa ennaku kyokka ekisinga okumuluma nti y'omu ku baasomesa pulezidenti wa DP aliko Nobert Mao ebyobukulembeze naye nga byakola byawukanira ddala ku bibaamusomesa. Mao yali omu kale bannaye emivuyo gya DP tugenda kubanga tugyongerako mu maaso awo ate tulabe n'emaama si byangu.